ku kigo Kkungu ogw'okujaguza nga bwe giweze emyaka 25 bukya kitandikibwawo. Ebijaguzo bino bitandise n'ekitambiro ky'emmisa era nga kikulembeddwamu omusumba w'essaza ly'Ekiyinda Mitiyana Dr. Zziwa. Omusumba Zziwa wano wasabidde abazadde okuweerera abaana okutangaaza ebiseera byabwe eby'omu maaso. Abantu omukitundu kino bameka abagikozesezza obulungi. Omuzadde kweyagaliza omwana wo okuyita mu siini eyo. Naawe omwana ali mu ssomero eyo n'otakoma kwagala bwagazi yunifoomu ennungi eyo gyoyambadde. Naye nga n'ebikuweebwa eby'amagezi obikola bulungi. Ebikujjuko bino byetabiddwamu enkuyanja y'abakkiriza omuli bannabyabufuzi abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo n'abalala. Minisita w'ensonga z'ettaka, amayumba n'enkulaakulana y'ekibuga Judith Nabakooba yabadde omugenyi omukulu era akuutidde abantu okulekerawo okwesenza ku ttaka ly'Ekereziya okusobola okwewala enkaayana. Y'omubaka omukyala owa disitulikiti y'e Kasanda Flavia Kalule n'abakulembeze abalala beebazizza Ekereziya olw'omulimu gwe bakoze mu kutumbula ebyenjigiriza n'ebyobulamu mu ggwanga. Ebyo byonna tubyebaliza nti Ekereziya eyimiriddewo nnyo okuyimirizaawo enkulaakulana mu bitundu byaffe. Ssekamaanya asabye abafumbo bonna abaagattibwa mu Ekereziya ababadde batandise omuze ogw'okubaliga banywerere ku baagalwa baabwe. Mbegayiridde tunywerere ku oyo tojja kufa. Yali n'abakyala abamu ddala nga yasinga okukola omulimu gw'ebbeeyi yaleeta ssente ali naye najjaserwa gy'okwota. Nakyo si kirungi. Bannange bana omutima omwetowaze. Ssekamaanya okwogera bino abadde yeetabye mu kitambiro kya mmisa ebadde ku Ekereziya y'ekigo kya St. Paul esangibwa mu ssaza ly'e Lugazi mu kibuga ky'e Mukono nga wano agasse emigogo gy'abagole 11. Omusumba Ssekamaanya akubirizza abafumbo okubeera abeesigwa eri abaagalwa baabwe. Y'omubaka w'Ekono Betty Namboze Bakireka asabye abakristu okwegattira awamu okusabira eggwanga olw'ebikolwa ebyettemu ebikyase ennyo ensangi zino. Oba ebirala byonna byagaana okutugatta, embeera etunyigira awamu yeetugatte. Buli omu waali abeeko kyakola okulaba ng'eggwanga lyaffe lyeyongera okutereera. Kubanga gwe ne bw'ogenda ku dduuka ng'omuti gwa sabbuuni gugula 5,000. Tosobola kulagayo kakaadiko oba n'ogenda ng'ogaa nti muzeeyi abeewo mukumpe kusa. Bwe tweyongerayo ate bo bannalotale kilabu mu bitundu ebyenjawulo bakyusizza obukulembeze era ba pulezidenti